Obubbi bw'akalulu obwoleseddwa ku guno omulundi tebubangawo. Bobi Wine ali mu dduka alinako we yeekukumye era atuweereza obubaka. Bobby Kyagulanyi naye ali ku bunkenke, ali ku house arrest ne family n'abaana be. Babasazeko dda abampi n'abawanvu, tebabakkiriza kuvaawo. Helicopter waggulu mu bire, waggulu ku nyumba ya Bobi Wine, ate nga n'amaka ge munnange geebulunguluddwa. Amaka ge geebulunguluddwa. Abantu battiddwa, internet nga teriiko, nga teri amanyi oba kiwanvu kiri awo. Abasobodde okubeera ku mutimbagano baabaddeko era byonna babirina, obujulizi babulina. Obubbi bw'obululu nga bugenda mu maaso, obujulizi weebuli. Twolekedde okubeera nga tubiraba, anti munnange already kaakati bazzizaako omutimbagano. Museveni ku guno omulundi ndoze yakoze mukole kye mukola, n'atandika okubeera nga alangirira abantu be bokka nga bakulaga nti obululu bugabaniddwa. Kakati munnange Bobi Wine ng'atubuulira biki ebyabaddewo, ate oluvannyuma kutwale ku Bobby Kyagulanyi nga bwe nkunnyonnyola n'ebitonotono munnange ebibaddewo mu kalulu kano ak'ebyafaayo. Fellow Ugandans, my name is Kyagulanyi Ssentamu Robert, also known as Bobi Wine. Today is Saturday, the 17th of January 2026, and the time is 9 a.m. in the morning. My wife and I have been under house arrest since the 15th of January when we had elections, and yesterday our house was raided by some police officers together with a number of other unknown individuals in plain clothes. They used ladders to climb over our fence. They cut off our electricity, they cut off our cameras, and they were being assisted by a helicopter that was hovering in the sky of our compound and providing them light as they were doing what they were doing. Amidst that raid, I was able to use my skills and escape my house. But I know they're looking for me. But even if they succeed and get me and do whatever, I want to say this to you, fellow Ugandans. First and foremost, we reject whatever is being declared by Mr. Byabakama, because those so-called results that they're declaring are fake and they don't in any way reflect what happened at the polling stations or what is at the declaration forms. And therefore, those results, the so-called results, are fake. After arresting almost all our agents, after ballot stuffing, and after shutting off the internet, the regime is trying to once again rig the elections. What happened in the polling station is a completely different story, and we demand that the internet be restored and the rightful declaration forms and tally sheets from the districts are uploaded on the internet so that the people of Uganda can see the rightful results in transparency. We also demand that they hold whatever declaration is going on until the internet is restored and until the people of Uganda can follow up on the results in transparency. We are glad that there are protests, and we encourage the people of Uganda to resist any rigging and resist any effort of subduing their voice. We also want to call upon the media, which has deliberately ignored what is happening in the country. There are widespread protests across the country, and these widespread arrests and people are being killed. For example, in Butambala, at the house of Honorable Mwanga Chivumbi, 10 people were shot and killed in one house by the police. In Bwaise, 4 people are being shot dead. In Mukono, 4 people were shot dead. In Machinge, we have information that 3 people were shot dead. And in Kayunga and Luero, we are yet to get the statistics of the people that have been killed and what exactly is happening. We want to firmly call upon the people of Uganda to reject these fake results
that are being read at Ruboa by Mr. Byabakama and his Electoral Commission, and we want to call upon the people of Uganda to non-violently protest and reject any effort to subvert their voice and demand that the rightful results are announced. I thank you for God and my country. Kakati bigambo bya Bobi Wine nga tukakasa nti enako z'omwezi 16 tuvudde mu kalulu amagi gatandikiddewo okubeera nga gasalako ewakaawe ne batwalayo ebimotoka eby'emizinga nga ebitongole byonna ebikuuma ddembe byonna mu kapasite zaabyo nga bikola kyonna nga bwe bifunye orders from above bwe bati ne basalako amaka ge naye nga akakasa nti nga bannankyukakyuka bino ebyavudde mu kalulu si bituufu era babigoba babigaana kubanga akalulu kabbiddwa misana ng'ensi yonna eraba era nga asuubira nti intaneti bw'eneebeziddwako tugenda kuba tutegeera kuba declaration forms bwe ziri tally sheets nti tujja kuba tutegeera obubbi bw'obululu obubaddewo kakati bannamawulire oba media houses nga akuba omulanga era nga mwennyamivu nti tebasobodde kulaga bituufu bigenda mu maaso kubanga bingi nnyo ebigenze mu maaso mu bubbi bw'obululu mu kutiisatiisa byonna tebasobodde kubeera nga babiraga kakati abantu battiddwa ebutambala agamba nti abantu 10 mu nnyumba ya omubaka Mwanga Kivumbi abo battiddwa naye okuripootinga kwabadde kutono nnyo bwayise abantu 4 Wakiso Mukono abantu 4 era nabo battiddwa Makindi 3 ate nga ne Kayunga Luweero yonna tuwulize okubeera nga tufuna violence yakoleddwa ebitongole bikuuma ddembe ku bantu kakati bw'atyo nga ye akakasa nga Bobi Wine mu kapasite ye nga leader of opposition nti tewali butuufu bw'abadde mu kulonda kubanga ensi yonna muganda wange kino yakyerabiddeko ti NRM egezaako kubeera ng'eraga nti mu Buganda kati emaze okuginunula mu Buganda eginunudde kyangu bwekyo tyolowooza si kyangu mbuguli gwali muyaga buyaga gwayita era ebintu bali tujja tubibagamba kati bagezezaako kikola bwe batyo ne bagezaako kubeera nga bafuba okulaba nga balangirira ababaka abaweerera ddala ng'oggyeko kiri ekyokubeera nga baba denominating oli ne babalemesa okwesimbawo kakati ate ne bajja nga bw'oba wawangudde ng'oli wa NOP nga balangirira Wakiro owokusatu w'NRM ekyo bakikoze era ensi yonna ekirabye kakati Babi Kyagulanyi ye atugamba ki oluvannyuma lw'amagye okubeera nga gasazeeko olwo munnange gye twabadde mu kizikiza ensi yonna yabadde eraba ebigenda mu maaso era yasobodde okubeera nga abikwata ab'emikwano abali ku live temunkubira tulumbiddwa wabweru tulinayo ennyonyi gy'owulira